Lukwago amu musinza myaka mpozi n'obutafumintiriza bye musinza Lukwago gwo mu ku bantu abali mu kibuga Kampala eyandibadde alumirwa Kampala eyandibadde akolera Kampala eyandibadde yewayo ku kibuga Kampala first of all tolina kyogasaba na Kampala ate obesibyeko era nja kubira bana Kampala omulanga tugenda kulonda honorable Luzzi kuba meyo omuntu yena ina anajjanga ajja ko Lukwago newe nebeera mbwanja gironda atokuma twakowa newe neba mbwanga yakwesimbyeko ngesobola kujjako ne wana abeerani ne wana comedian nga yesimbye ku Lukwago nga asobola kujja Lukwago mu kibuga Kampala nja kumufana ye nja kumunonza akalwate mulonde tukuwone ekisoko oli mukodasi atavaako waddeko ndozo ina bane mukina beno maana oli kunganya oli mukodo asiri ata ndoza ne wesale enviri ozonda mu saluni chemanyo ina kagana mu wastereka oyina kaswa hozi kunganyiza oli mukodo ntoina na kintu kikujjukirwako mbulamu wa mazenga oli road mayor njagala ompe wadde omulema gwale wadde akagaali wadde omuzikito gumu gwale otadde ono guwa wadde kiki abantu bagwa mu mazzi eyandibadde avaana nakola statement ennungi ovuddeyo yasamira amu nabadde ku kizimbe kya amu tewali wali mazzi gwe Jose Kyakala njagala okugamba ebigambo bino kavubuka gwe kendeeza amalala kendeeza akamanyino n'okwemanya n'okwera abantu toli wa kitalo nga bwolowooza ate kasaba bayingirira ebizigo by'okwerusa n'ofuuka abakazi eyo ensobi wakola nene nnyo omonkinga Katonda Jose nze ekinjagaza tuli bulala family njagalwa lwoyo mwana oyo Tata Kimbowa ne Tata Kimbowa yavaayo n'akola abasiraamu n'abamonkinga n'akola ki nebayo ne mugambako wano todda musamu y'abasajja bemo nkolerako osobola okukola comedy na comedy twatu mwagala tukufollowinga ne mugala tomanyo yinza okufiirwako omuwagizi omusiraamu ng'abadde akufollowinga ng'abadde akwagala naye byotandise obbakola omuwagizi omu neyeesalako abantu balina enjaga gye bagalamu Katonda waabwe ne Allah waabwe gye bamusinza gw'oli awo abasajja bali mu sawumu si yakatala si yaki okudda mu sawumu yaabwe ogyemu nkoleramu ogikolamu comedy olaga nga abali obubinya abagenda okufa enjala olaga nga abali ku musango olaga nga abali ku katala Allah ye ng'agemula empeera z'abantu za njawulo nkugambe nti munnaku 10 ezisemba mu Ramadhani mwezi oba mu kisawumu Allah zasinga okugabiramu ebibonerezo n'ebirungi mwabiteera nze yamperedde mu mikisa nze ani asiimibwa Katikkiro wa Buganda Katikkiro wasiima omuntu kabaka yaba asiimye njagana waawo mbanyonyolewo Katikkiro ye kabaka ow'obweru Katikkiro waba alabise kabaka yaba alabise Katikkiro kyaba ayogedde buli kigambo ekimuvamu ebeera statement eri kabaka era oyo ye kabaka ali mu kifaananyi kya kabaka kali kujja kuddawo gambe era nabeyo amanyi bali fair tebakkiriza Katikkiro amitinga abantu banja abeera mu nkuŋŋaana nnyingi ani gwe yali asiimye nga bwe yansiimye ani gwe yali asiimye n'ensiime y'enjawulo twabadde bawa miliyoni z'abantu meka lwaki yannonzeeyo Bible egamba nti ndikuyita mannya ndikulonda mu lujjudde bakimpadde mpitibwa sa nze sa nakangubi Jennifer Fulufiga Allah yange mulidde kitiibwa ate obwakabaka bwe busembayo ate Museveni yansitula dda president w'eggwanga nampa obwa advise obuluma abaasoma obuluma abantu bulina gwe bugenda okusula eddala ono Planet Malibu naye namukwasiza penge sasa na kuyamba na muntu alina byapa mu face alina ebiraka muntu oba n'ekiraka mu face no yafuse wabitanga alinga zebula crossing omanyizi nembuza ennume ezirinyireze enkoko ensesere atatunulanga enkoko ensesere akera ku macyange kibano kiguguna dekiti nga neno kiguguna dekiti na amanyo galinga gana agemese ensolima kati nyombe n'omuntu modulo oyo namulekedde kabaka pressa ne penge kati avako ebigirigimba asinga n'empuuta nze yannemeza okulya ebyennyanja sikyala kyennyanja lwa mwana mwende ekizibu kye tulina nti family zirondoola omwana bwe omugala mu family etali yiye ebizibu emusanga kyova olaba emizimu minyiivu ebitambo binyiivu nyoko babba mubbe ku mbaga malaya awedde emirimu n'akwenda n'akugala mu family etali yamuyajja n'embuto eza lubaluba lwaki tofuuka ekiwe n'ennya amazina kati osinga n'ekimpemempeme osinga ekyomeneko ebisaani byolinawo abandisosa n'otunuulira kati munnange nze omusiime sikyasobola kuyomba naawe ekyo nakukwasiza kabaka penge ensonga ajja kuzimala ajja zituusa ku ggwanga Uganda meseji y'abantu ajja gibawa bulungi pulesa meseji ajja gibawa bulungi naye nze nze manya Abitex kyasitowa mu ggwanga Uganda obuzibu mwina nti nno mwalema bukkiriza nti abantu babeera n'emikisa ate Katonda agaba gwe n'emmando atejja kugasa lubale gwasamira si wa kikaakyo gamba nnyo kakutwale mu kika ekituufu wooli si wammwe erinnya lye bakuta siri erya kitaawo oba oli mwana muki tunuulira abaana abo baganda bakulanga gwe tulaba ng'olina akabalaza olimu akabinobino oti gwe weraba oli wa famire eyo mutusokodde nnyo nno naye bema tujja kubijjayo naye kirungi omusajja yafa abyeyogedde nti nyoko yabba mubbe ku mbaga yamuyisa mbitooke mu manju era omuntu gwe bali bawasanga alimu olutotabula tosobola kudda ku Abitex n'omuvumanga mutabani bo Abitex si kirasizo oli Abitex yasooka okuleeta wanyenyonyi mu Uganda n'agirangisa era kiri ku likodi
yasooka okusamisa ku President Museveni omupiira kiri ku record fa abantu bemuwalana tetulina backgrounds kisa kyakalo na mikisa gyaffe mutuwala ne mikisa gyaffe nze sina background nti mama wange yali akola mu government simanya yali akola luddawa ate yaleka Mengo mama wange yakola ngambaka bakagundi ate mama no I'm from God to earth omusimi wa kabaka ndi wano sinayo wadde akala ndi ati family yange yakola yokko n'omulimu bampadde buuza babuula abakolayo bakubuulire omanyika Katikkiro okumpa omulidi gw'ensimbi nga ziri mu $. Buuza benna waddeko bakubuulire ozawati nalekayo emmotoka yange nenfubutukira ku booda sente zampanga zigula emmotoka nnya nani nakusibira ku banka munange senga wange yakolanga bagundi senga wange jajja wange kapitani mayo awo wotiranga amaanyi genna mu ggwanga okuba nga ndi one lady army still standing from nowhere, from God to earth to very big person in the country. Ateze nina favor na kibagamba munegendeze President Museveni bwaba yogera ampita my daughter ekino kiruma bangi naba enale mu kibaluma nete bina kyakukikola President Museveni yampa omulimu nga sina na lupapula lw'empandise nti ne enji manyi Peter Drop ndi mwabuzi wa president wakanamu osobola okunegaana osobola okwegana nti siri gwansasula nina appointment era yeyogerera eriko omukono gwa president yampe motoka zero mileage ngate nyanga na kutaka gwe yasome nnyo wekitalo bali bakuwadde ki kati gwe notakisa kya mukama nanvuma alimba abantu agenda afera abantu mbakona mu government namulope nabadde wa boss tebamumanyi takola nga ko officer president simanyi sabakunzi ewe yetu mabya bitaliyo n'abakunzi abeera omu yolise ninde ate ebyayogera bina bibeera ku secretary tebamwagala nayo omukulu nayo alike ekikomo kya Buganda takoma okwo neye party kambu no bamuwadde obwasimanyi obwa vice simanyi RDC tabulina era bangambe mugambe kigambo kimwe alete empapula bobo wakanagendayo gendayo watu sasula baba kuina mbitabo naye gwokera n'omvuma kubanga nina ekifo kyewali oyagala kyoyagaliza muwala kyoyagaliza nnyoko kyoyagaliza baganda ebifo nkyabifuna naye gwe nafunye Mengo gw'amaanyi ate ngukola wenjagalire ne sente ndaddala ensava kyagala babbule bujje balina sente kubanga nze sente zebanteredeko mpitirivu zirale simanyi bampisa kusaininga mpapula jjo seegana byangamba kusaininga nempita looya wange netugenda nendowooza wa baagala bawa ku njawulo kumbe baminisita baŋŋambye Katikkiro ki kyeyagambye mugenda maaso ngaokolera waka kumbe yadda mpadde mulimu ekyo nekyo baita ekigambo ky'omuntu yebaita order from above ne muzeeyi yayogera nga simanyi na kifo kyampadde ngera okutuuka ewaka nga bankubira mama nakyobe muzeeyi atulagidde osayininge wano obeere ne kino obeere wano sekiyite yiino nga nze sibitegeera nangambye nkwe office bagenda gino nga nze sibimanyi nga nebuuza muzeeyi ampadde kifo ki nga sikimanyi na guno guliko nkirimu munwanye munjogeddeko ebigambo munkubye naye nakati nkirimu ne Katikkiro yadayogedde saabitegedde nze nabadde sibitegedde oluvannyuma atuma omusirikale we antwala waggulu ampa sente era nga sibitegeera nze nenegenda nfunye omuliri gw'ensimbi kumbe biralamu ndi musime wajjo nga ndi musime ayingidde mu likodi z'Emmengo gwomanyi Mengo kusima ebyo esembayo wano mu Buganda kasita oyingira mu bitabo byabwe kati ogenda kuŋŋamba ki okyalina okulinnya kuleva okwogera nange oba okunvuma muyiye ebivume ebipya ate munanga tata sikyalina budde era sigenda bavuma kuba kati ndi musime wa Kabaka mujja kunvuma muntakole mukole mutya kirasi yalinnya level erinnye munange bijja bigereke Bayibuli eyogera mu Bakolinso egamba nti Katonda ayimusaabo gwe bonyooma n'abakozesa okulaga abayita abagezigezi weeyise nnyo omugezi mbu wasoma weewadde ebirimu mu Minister of Land bwe bayagala okusiba Kato kyabyogera wabba abantu mbo bayamba ku byapa mbo bayamba ku ttaka Kato kyabyogererako ddala kasaba avaani ne bakwegaana tokyabyogererako ddala wadde okwepanka obwepansi kitaawe yali mukwano gw'amayanja aye ne manja kati bamuteekako omwana wa muzeeyi ndaba naye atuya nazikala bamusako omwana wa muzeeyi mutaka bye baali bakola fajjale nga balyasereza abantu mubbebbe abantu wano Kisakya Mukama yagenze kumanyira driver wa Hawa Gomba abantu begomba bonna agenza ababba akutte mutawani wa Awa mbu amusiba ekyaguddeko bakitegedde kyakuguddeko kati nakinyumiza abantu ku live zammwe twembere ekyo ne mu nvuma kati ne wona nvuma tasijja kwanuka akuna mulebegana n'ogera n'ekikolimo kyo kiki ekyakulemesa okuwa empapula lwaki abati yakuyita ne bazikugjako kyoba oyogera okukigamba abantu yali simu egi kuva wa muzeeyi oyo simu etaaga nje natwogeza betusirikidde tumanyi bingi
naye tubasirikira muddawo ne mulaga abantu nti muli b'amaanyi simanyi bakitamwe balwana eggomba simanyi biki simanyi bakitamwe bakola mu gavumenti ebyo byayita byaggwako ovumutya omuntu nti alina sirimu gw'otakeberanga kitaawe yafa amannyo gamulinga ag'emmese nga gali kungulu gakutalina na nnyama ku mubiri kiki ekyamutta buli alwala n'awaayiriza obutwa n'awaayiriza ye yagamba nti buli muntu anabeera ne sirimu oba buli muntu anabeera mulwadde bwenjera busiiza abantu sirimu buli omu bumusiiza sirimu gwe naakulumye tonaba nakuzaala ku mwana kiki ekikwambaza pampa lwaki otambula opama olumba Abitex omuvuma ovuma waaki Abitex yakuvumako nolaba bakuwagira bonna njagala mwenna bawagira abaana mwana oyo avuma Abitex mumpeeyo wano message emu Abitex gye yamuvuma Abitex avayo nakola comment ng'omuntu omukulu ate ng'egasa mwana yani Abitex yamutakula Abitex yamulumba Abitex yamulumba ki kaziba kapo yavuma kyo mwana oyo kaziba kapo yavuma kyo mwana oyo ebikola byonna bafuka ekimpemempe mekiwene enyama zine kiwemeneko kati wenna oli wabitanga tango ginga bigirigimba byampuuta amanyo galinga gansonzi galinga enjala za namuleme obota n'ebinnyo nga tebibalansinga n'ensi nayina ennaku bwayogera nona ngagalo gasongodde naluli no gade gasongodde era nga nebuza omwana yasongola ebinnyo kumbe babikuba alinga shaka amanyo gamulinga gashaka eno gasongodde oba ali ate anaye kasuku mubi kasuku atwala enkoko nga yagala kulabisa mwana kati engejje balwawo okulya omulugube agabatuka nakwata mu nkoko olubeno terubalance nga terulya kati omanyi olina ebizibu bagamba wamalibu alya nsujju atabukira nsujju walina kulya menvu na nsujju omuntu bamutwalira KFC walina kulya nsujju nga nsotte waba mmondo obusotosote naye gwe ne bakwetera enkoko ate n'otaswala n'ovulubana ojirya bwedda wekuyita mukama wekuyita munyuma bwojira ngwalemedde ekibakuli olaba abantu abaliawo okulya kati omukaga asobola okuvulubana ebyo kati nze basobola okuneta enkoko omutwalire n'ejja n'ogirya ye nevulubana ebyo ng'amanyo siina kati naawe documentary ozanya yakumeka ndi watugamba chicken yali mu documentary eyo yakumeka ebinnyo bimulinga bya shaka eno omuntu avaako ebigirigimba ng'empuuta omusanga wano kigugunadde kikuze naye ng'ayogera bikogo kabigwa kati alina ebipapi mu face omanyi omuntu omukuba ekiraka kati gwe oli mukuba ebiraka kati gwe wayiseeko omanyi nengude nkuba ebiraka atunulanga ekigudo kya Salama Road basaze nyama yokabina gye bataddewo kyova olaba eyimuka nnyo si abaddabi binala si gwe abaddabi binala yenna atunulanga ekigudo kya Salama Road kati alina ebiraka mu face ogenda gamba ky'abantu si gwe abifunye nga tonnazaala ku mwana naye anakuzaala muggo amannyo ga bitundu galinga gashaka face mulinga ekigudo kya Salama Road yonna nkube ana anakuzaalira ye amaanyi agazaala gwe wina gomala akakabina ke bakosakosedda novumanga abantu ne wefuula ekitalo nofuuka ekizibu nga toyogera ku nnyoko basajja baali muggabira bagabanya mwali manyi mujja funa ba minister mujja funa ba jeno mujja funa bakimwasibira mu babigayi na baboda bonga tobogerako gwe novuma abaana be novumani gwe watufu bakuzaala lwaki bagaba mu family etali yamu lwaki bagaba mu family etali yewamu tujja kwogerako lwakwato kyalina makulu kati wafuuse kimpemempeme oli kiziringu oli awo olinga soweji omanyi kisoweji okyalina kiddako okyuma bukyumi nakuwaga abagano yakweta mwadda singa omanyi tiseka yasini yakweta mabakuwa amaduuka mukaga gona wakatunda guduwiri nemulyamu embizi n'ogulamu n'akamotoka mumuli awo bakireereese emiya 1M mbusina kisomozo ninnya boda miya 1M kani imagine buli mwana avava mu chicken kakoze kapeji akasajja katoka tambula mbunno yalimba mwalimba musagera nyombo la mu bw'abantu namwe muyitawo tewabaddewo nsonga evumi Abitex nchiddamu I stand with Abitex 100%. Ate Abitex kirasi ndala nnyo ne woli muvumu otya ne woli mukolera kikabu Abitex takola mu government goita kitawe yafakola mu government yafaaje mwandi fiida wali mayuni mu mazzi sajja go wesako koko bisani mu kitawo mu mayuni ezana ndiche engulu ndi wagulu kulusozi we nagula muli ali wanse bikere bikaba bobo wakana manyiyo eri oite watata wa isima nogenda mwajange wange ne mukweko yawo buli lunaku nakati we wali wange it's mine togenda kungobawo togenda kunjijako we nagoba kakakaza kali kamanyi nakapangisa wange mayumba gange nyenjagala ngabagobako bonani gabira makalu ngama agalambula ngamwe munyanguzewo nti aye tukola tebatu wabu wineza tuwa tuzi save neza batu watu zi saving nawe we mulaba kuwe
Nawe na mukasa njogera kaka kasuku roza kasuku ategeranga kasuku mutegevera yasoma. Obado yagala agame muno tebansi mekitwa tebachimpa nawe muno bachikuwe. Yirwa cyo likulove yemwe. Kawala gwe nkwina mu notebook yange nkoze ko damages nyingi naye nkuyina. Ate nze mpalana n'omulambo nguwalana nze mpalana n'amalalo. Tonda banga ndi mulokole mpalana n'ofa n'enkuwalana akalambo n'enkawalana n'amalalo nga bana manja galaga setere gaveewo. N'okuzika sizika okumanya mpalana. Bwe mba nkuwalana ne lwofa sizika nnumwa naye sizika. Kamutegenti tubawalana. Tubawalana. Ne wonna sinisizako nze mba nkuwalana n'amalalo nga walana. Ebye ngamba Amelia nambala. Nze mulabe wa mukwano gwange abera mulabe wange. Tosobola kuba ngoli mulabe wa mukwano gwange. Nze Amelia nakugambye ngende ko mbereko ne Sali Matovu. Wanne mesa Sali Matovu anonga mukwano gwange. Mbereko ne Sali Matovu ndabe wotayulika go wota fightinga. Na ino no mwala yampanga surprise zone abasajja go batuma ngokunda tele birabo. Bamati ne bya bampanga sende zange bampa $100 iPhone. Oyo mwala akola surprise yani. Oyo simanyi yani oyo mwala. Mwala de nerinya. Oyo mwala kuvadda mutonga mukwano wane mama we. Opusifa. Yo opusifa. Opusifa nga mwe wananze besimanyi byakavubuka. Nenelesa opusifa because of you. Nemwelesa. Mulabe wa mukwano gwange abera mulabe wange. Opusifa nali mwagalo kamala. Nga asajja omuntu mabikasa ndetere ebintu. Nengamba obyo. Ne bankwira mubuza busasiriwo. Babera mwandene ebintu amendesa ne mulimba limba. Kubanga mwali mwe wanana byesimanyi za je byava. Nze mukwano gwange tekinnetagisa kumala kumanya bamuwalanira ki. Bwe nsanga wana gwe ntandikirawo. Sibuuza kye yakoze. Bwe nsanga kuba nkubirawo. Ekyo bayita omukwano. Era wowe walana mukwano gwange nkuwalana. Paka. Naye gwe gachika bila oyise full figure, oyise down Chris. Tuvuddewo ate mbo oyise simanyi plan di malibu. Ate ngo goba doka abirambu yavumye simanyani. Who's fooling who? Achifu chechi. Wana kugana ekisajja kisiyazi wesa kubi amulavu. Ogusajja gumenka ne gufuuka ekizibu ne gukusesemya ne guswaza oguntu omusajja yasesemya. Nyina amulamba yavudde n'agamba bannango omuntu natuka n'okumwegana. Nebuuza networking yo ekigata ne amulavu kiki. Kati nze mbere mukwano gwa tusange ne amulavu nze kankwenenye. Kintu kirungi nnyo kankutade mu public. Nze kaneegobe. Ekigwe. Nza wawanyo wewa. Bwe nkuteredde. Botute yatuliterera bolimanya kye njogere kitufu. Ekitufu kyakyo gala ajja kunjagala atanjagala ndeke. Sina buzibu. Naye nja kwogera amazima nga sigaleko. Nze tosobola kungamba nti nze ombera mukwano kwa mama Fina. Buli amwala nambeera muwalana. Ekyo kanchi bagambe. Era kati ndabona omukazi Yesu edalumbu mulokole. Oyo no sasa na papa. Weya Yesu batala musajja wange. Amusajja gatute. Ayogera alinga jembe alinga kitega. Yenna alinga lubale wa gulu Dodoma. Wayino omuvubuka omutonga akutegedde. Ngoli mukazi mukulu. Omuvubuka na akwewa. Omuvubuka nga akuliza SB5 ye muntu atava mu kigambo. Owulira SB5 ye muntu atalina yasula. Wasanga omuvubuka nga talina na mwana wadde bali. Ngalinga badde virgin. No manyo ofunye kataala. No jolongo omuvubuka. No vumanga boyagala. No fuganga boyagala omuvubuka bamutwala. Bamuli awo. Asaba enviri zikuze. Asaba wagwa yambala mini. Bwayambala butiti kungulu. Bwayambala G-string. Mwe mwanya dini y'abasajja. Ate kan kugambe kasita bavaye no manyira mama Fina nabaga mama Fina ye mulogo nambe mu kuluka lwensi. Mama Fina yateka mu balongo ba sende zisuka mu milioni 3. Abalongo bavaamu nga babambe myezi mukaga. Mama Fina atwala ku International Hospital. International. Amataga badde banya mama Fina badde agajja bweru Dubai, Canada. Amatago gabadde gajja bana bagaleta bana bakola delivery. Ba transport. Abana tebanya ngako ku mataga wana. Eje migugu jengoye nenga abagalanga bana mwavaye mukazi mumfukire kizibu ne mwagaza SB4 omukazi nabagulire wakiso ennyumba ettaka natandika ennyumba mubere bulungi omukazi mumfukire kizibu ovudde otandise ogamba tisimanya abalongo banyo wanyo taka simanyi luddawa wanyo simanyi luddawa eddagala simanyi wanyawa musimanyi waliwo ngoyagala muvuma psychologically mugwali wabetekako simanyi waliwo abetuuma simanyi abalongo bange nabajja we wako testimony ogamba nti wagenda simanyi nonywa mukoka simanyi nonywa bikigo kenyini mwegeza bigambe bemweyogeza psychological utandise okuna fuyo mukazi kati SB4 mwana gwaina mwana wa Mafina obaina mama Fina okimanyi bulungi omwana gwaina mwana wa mugagga muto mulungi muzibu omulimu gwaina ogumaine sente zaina emotoka javu gogimanyi bali mulavu ebyo bintu SB4 yasoko okubita ebintu byo yabita kukwetamwa yabita kuba yali yakwetamwa toli mulungi kimala tuwatunulira amagulu goina ngonna gakulinga gakono gasongola gati
Oyimya n'ogamba nti obentulege yeyimiridde awantu. Oli muwanvu nnyo muzibu. Oyina ebizibu bikumala. Ofunye omuvubuka omuntu. Mugenda wane mukume mmindi ne musaba abasajja. Olufuna abasajja n'mutandika bajolonga. Mugenda mbaloga ne mbawutaaza. Ne babagondera. Kyokka omuvubuka wakugondera n'otandika omanya nti olina kataala n'olinyirira n'osiimwa n'oyendera kuli n'ovuluga. Dakika bbiri otadde musajja wa Maswahili. Ani agambye nti abaniga bawasa? Abaniga banyumunguza ajja kulya obusaala bwonna bumalewo. Oloza TV je mukolake bawa sente mmeka. Munno singa talina backup ya kasa ni kusasira mujjawe. Singa aza afuna n'embuto. Kina byo mbyogedde neletya n'ebizibu. Kusasa nyine yabinegambira. Sasa jana kunzita naye. Abo TV mukolako bawa sente mmeka. Era ogenda buwa kanika kakolenga mu ebiswahili. Mufunye misunderstanding amakago naga misunderstanding. Posting debo musajja tuwanaita na ekiraga nti obadde mbwenzo witirivu. You a woman, you are not a man. SB fonze na mtu ali mama fina, ze na mama fina. SB fali ngavu mama fina. Ngabe no mukazi oya gwedalu. Ngavu mama fina. Ne nkwata ko SB fonze nengalo zange zino tano. Ne mtu ali wa mama fina. Nze. Ne mugamba kibinyo okwana no muntu akusinga tovumango muntu akusinga asobola kulisa. Nga SB fali bya balatu. Ngabe ndagano ka kamera gane nenyoga na gala isi gada gatukwatanga bi video. Ne mugamba tokola nango muntu akusinga muno mu lukalu lwensi. Ate omuntu nga takumita muvumanga. Ekyo mama fina muzadde. Ne mama itayagala kumulabako. Era SB4 la mama yadduka nagwa ne kamera ne mukwata. Ne mama ne mwegayira ne mugamba mama nga wanzala wenjagala ozalone. Ne mwegayira. Ne mugamba mama nga wanzala nono muzala musonyiwe. Twali kulandista imachinde. Ndujukira bulungi nnyo. Nali nyomba ne kasa ni mama fina natwita tugatte. Wetwali. Karono na nyamba mama nasonywa SB4 ne bakwatagana. Mama nayagaliza SB4 ebirungi. Mama fina mukyala mufumbata kabei. Omusajja wa bei. Mama fina manchi ayagala wa class. Mama fina azadde abantu bangi. Mama fina abeerera wa abantu. Mama fina ayambye abantu munsi muno. Mama fina mugezaganya mba minister nga 3. Omuntu ogwo. Keva nani baga manteka wembe ne mutaja mama fina. Kwa manchi enjogerako. Mama fina yawanga saginya sente zatwalanga mu bantu. Zayambanga mu abantu. Kujjanja bagundi kola chika wempe kino ngamba mama fina ono mukazi yazadde talina buyambi. Ono talina mama fina yali mama fina. Bowo bakanabuza luswa. Sinina nsonga ki muwayiriza. Era bakimna kuba yabagambanga no bagamba. Mama fina akweza kino nkitusize mama fina akwade kino mama fina akusasuide dwaliro waliwo gwe basaka mabere simanyi bichi. Mama fina alimba minister ana. No kusingawo.